Kkooti enkulu ewadde ennaku z'omwezi nga 23 omwezi gwe tulimu ogwokutaano nga lwegenda okufulumya ebiragiro oba eyimiriza ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission oba nedda. Olunaku olwaleero enjuyi zombi omuli oludda olwawaaba nga bayita mu kibiina kya bannamawulire ekibataba ekya Uganda Journalists Association awamu n'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu ate n'oludda olwa gavumenti ab'ekitongole ekya UCC. Olunaku olwaleero enjuyi zombi ziwaddeyo ensonga zaazo ze ziyimirirako nga zaagala buli ludda kkooti ebeere ku sayidi yaazo. Rule 28 sub rule 9 here provides that where there is an investigation started by the respondent, then any person likely to be affected by the investigation is required, if they have any issues regarding the investigation, to get back to the commission, to write to the commission. Because, my lord, our argument is that this directive was never a final directive. It was starting a process. And therefore, the applicants, if they were aggrieved, they had that avenue available to them. The gist of which is that there is a pending application or applications for this matter, associated application, challenging the legality, rationality, propriety, and constitutionality of the respondent's directives. And on that basis, we submit that the ground for grant, which is that there should be a prima facie case, my lord, is satisfied. Bannamateeka abawolereza ekibiina ekya bannamawulire mu ggwanga ekya Uganda Journalists Association aba Aaron Mukama and Company Advocates basobodde okwogerako ku ngeri kkooti gy'etambuddemu olunaku olwaleero. That application, we made our submissions because we are trying to restrain Uganda Communications Commission from going ahead to implement or enforce the directives which they issued to different media houses, calling upon them to suspend people, calling upon them to submit details, qualifications of their employees, and we are trying to restrain them from going ahead to implement that directive. Munnamateeka era ayongeza essanyu lya bannamawulire ng'ennaku z'omwezi 23 kubigenda okuva mu kkooti. So naye tuli bakakafu, tuli bamativu, bye tuwadde kkooti bikakasa era bimatiza nti tusaanidde okufuna okuyimiriza okwo. Amateeka ago ebiragiro ebyo bigenda mu maaso mpaka omusango omukulu nga guwuliddwe gusalibwako. Avunaanyizibwa mu kulwanirira eddembe lya bannamawulire mu kibiina ekibataba ekya Uganda Journalists Association Anadmukosi Anthony asobodde okulambika ku biki ebibaddewo olunaku olwaleero nga kkooti etudde. Era tuli basanyufu nti kkooti etuwadde olunaku lwanga 23 ez'akawungeezi olw'okuna olujja tegera kuwa ensala yaayo era tuli bamativu nti oba oli awo obuwanguzi bwaffe. Wabula kkooti etusabye nti tubire beegendereza nga twogera ku nsonga zino eziri mu kkooti era tubasaba nti bw'oba olipootinga ensonga eno tulaga sayidi, tulaga ludda ki olw'osuubi okusinza ku byobudde mu kkooti olinza okubanga olina okuwangula kimenya mateeka. Tuli bannamawulire bawakanya ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ekya UCC olw'ebiragiro bye kyafulumya nga kiragira amakampuni agatali gamu okuyimiriza abakozi baago omuli abavunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo, abasunsuzi b'amawulire n'abalala. Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.